Badda twewananga n'obupapula. Omanyi kino yaliramu n'abatalina mazzi. Baali nga awandayo eddusu ne ngamba mannyabo ate nalaba ku butambi obwomukwano bulinkinga. Obutambi bungi. Okay, Mabirizi Products Limited kwe tuli subscribing nga YouTube channel no sharinga singa Mabirizi ne KOJJABONNY we tuli waneeno okuba nti ate tubatuusaako ebifa mu ggwanga Uganda ate nga n'okubajjanjaba mweyongera okujja obujjanjabi bwe buli ever ready steady tubeerawo. Yaman, so ebiri mu ggwanga tulinayo Mwekotoriyo Guinea oyo twamutumye wane Uganda twamutumye Pongo Andrew Kamana. Senga Mabirizi yakikoze engule y'omwaka yajetise era esenga yabadde wane Uganda era mbadde nsaba omwami yajjeko Uganda wano abakyala abalina obusagazi bungi bangi nnyo abagala batakula wansi eyo infection zisusse kati abakyala beetaaga omwami ng'oyo atasusula. So nze oyo gayi namwagadde nnyo kubanga alina experience mu kintu kyakola. Gayi naye banaye Equatorial Guinea mwebale nnyo mwebalire ddala muleese omusajja emmekete. Banange oyo gayi temumusiba. Bamutadde already ali wabweru naye ekintu kye yakoze ky'amaanyi nnyo. Ali bweru kubanga bamusibye nga balowooza singa alina obulwadde ng'abadde asaasaanya bulwadde bagenze omukebera nga buli kimu kiri bulungi era mulamu bulungi talina mukazi gwe yasiiga bulwadde. Ye kennyini n'avaayo n'agamba bwe babawayo omukyala nga namusiiga obulwadde aveeyo annumirize naye ekitaba kituufu alina okunsasula ssebo akyalina obuvumu ku byakoze. Obufungo bw'abantu busasise. Omwami abadde alina famire oyo gw'olaba alina famire omukyala n'abaana 6 naye kitwebuuza KOJJABONNY omukyala oyo awulira atya kati? Simanyi lwaki ensangi zino nange ekibuzo kye neebuuza nga gwe singa simanyi lwaki ennaku zino abafumbo ate bebeetaniddwa okubeera mu bwenzi oba abantu abalinako we bali mu relationship. Simanyi lwaki beetanidde nnyo ate okubanga ndi ate ennaku zino bebeetanira okubanga benzi. Anti banoonya kyasimwa. Ekyasimwa kyanjawulo. Ekyasimwa kyo kyanjawulo. Kati omusajja abadde akinoonya abakyala 400 n'okusoba abadde tannakifuna. Ate nkutegeeza nti akyagenda mu maaso. Kubanga abakyala bonna be yabadde nabo mukazi. Bannange video zino tetujja ziteeka wano ku YouTube channel yaffe. Naye abakyala bonna be yalinga yeebakako nga mwe muli n'omu eyalina olubuto olutwali lulwe ng'agenza okuzaala mwe muli ba sisters sister in-laws abo abooluganda beeteeka ku luseke bajja balya oli omusajja ateeka sente gayi yalya banaye nalya abooluganda kajegere omuntu oyo gayo yandibadde agenda mu gypso mugundi mu books of Guinness ne muwala wa pulezidenti abakyala babakulembeze bonna abalidde ate nno mu ofiisi eyo bannange ofiisi eyo eyina ebisima bannange nze kyenjagala ekintu bannange oyo gayi kati yakasooka bannange basajja bannange muli eyo mukoze ebyafaayo abangi mwebase ku basenga b'abakazi bammwe webaka ku mukazi we n'olya senga n'olya n'olya n'omwana n'olya n'ennyina n'olya n'abooluganda naye ono yayiseewo ono yamenye likodi. Yes, engula agikoze eki agyetisse era simanyi nakumanya wasana kirabo ki. So buli omu amutunuulira n'agamba ali noseberi abakyala abagamba sisobola kikola ekyo ate nga yagambye simanyi bakano mwakakooti nze yagambye nti mulemu abo bwe yakozesa mwalimu abaakomangawo bakomewo abakole ki abongere meaning nti buli mukazi gwe yakozesa temwalimu kukaka tewaliwo nti oba kulwana wabula yali yeeyagalidde. Naye ekyebuuzibwa okulikodinga obwo obutambi bwonna bwe yalikodinga yabulikodinga ne baazina bamanyi
oba just nanga simanyi lwaki ennaku zino omukwano gubabika nnyo face banaye abeebuuza nti nno byahakinze bitya okubeera nti nno biri ku social media wonna omwami no babadde bamunoonyerezaako mukulu alina byakulembera ebya finance maya biki ebyobuli eyo mu nsi yaabwe so babadde banoonyereza kwe kugwa kuki ku butambi obwo simu ebadde ejjudde stop ate mbu yasooka gaana mugundi kubikola ku hakinga kompyuta ye ne bajja omwana wano ku nasa ye waffe waneeno n'agenda n'abikwatamu omwana n'ahakinga kompyuta wo nga kiri muli nga yakola follow the number y'abakazi mulimu abanene mulimu abatono bakampasa ab'emyaka 5 bonna baliwo mu kyobomanya alidde okuva ku emyaka 218 paka ku emyaka 8 ekisinga okunsanyusa mu byonna nti nawa ne Uganda wayinza okuba wagenda okukoppa ekintu ekyo okutandika n'essawa y'olunaku olwaleero ng'eriyo omuntu agenda okukikoppa era bakyetaaga naye atandikira wakuŋŋaanya obutambi bw'abawala bonna bazeeyeebakako oba okitegeera paka lwe bulisaasaana naye ate temutusulako okutuuka ku ekyo tetuganye oli akikoze naye ate waneeno tekibeerawo bw'oba oli aliya mukwano yenjera nga bw'oyagala but toli kodinga mwana w'abendi gw'olidde fedda twewananga n'obukapula omanyi tino yaliramu n'abatalina mazzi baali balabe nga awandayo eddusu neŋamba mannyabo ate nalaba ku butambi obwo omukwano obutambi bungi buli ku telegramu gye bwasuuseyo ku telegramu abaana babujja ekyo bamanya buli mwana mu kabokisi kabuyina bw'atabuyina simanyi gy'oli so bambi omukotoli ejini webale nnyo webalire ddala kulya naye bambi oyo nze teri kantu kasinze kunnewunyisa yali abooluganda bana n'ava ku mukulu nadda ku muto n'omukyala wa naye bannange wootuukiraawo omanyi oyo gayi kati waali ali wane Uganda olaba bakulira mukazi omu kale mukyala wo omu gwe begatta naye ng'okitegedde mukwano gwo n'owulira obusungu naye ate oyo gayi kye yakola oyo gayi nno alina okuba ne security ey'amaanyi tudde mu byaddala bayinza omutugumbula naye nga wetwogerera abakyala abalabikidde mu butambi obwo abamu bagudde eddalu tebakyategeera abalala obufumbo bwafudde eriyo omwami eyagambye nti nga wooli ku mulimu tambula okoleki ogende todda waka wange wali onoonyaki smart way ey'enjawulo naye banaye temubanenya oyinza okuba walina kampi tolina maanyi omusajja ate sinoba ogende omusajja abadde amalako naye kati situmanyi noba ogende nkugambye obwenzi tobukolera mu maka gange naye ti sinoba ogende manye nti nze omusajja nze ndi free katonda ffe yatuwa abasajja ekyo tekigenda kuvaawo naye gwe omukazi gwe omukazi tolina kukikola tolina kwenda ate kati yendako ffe abasajja tetusonyiwa mu mitima gyaffe ekyo gye bubana gye bulaga abasajja tetusonyiwa nakati omukyala w'omwami omwamagezi ki naye nze gwe omukazi osobola okwenda omukyala oyo omwamagezi ki obutambi obwalinkinze nga bulinkinga ku bbaawe abadde amulaga omukwano abadde amulaga nti namwagala nnyo okusinga abalala bonna naye ne bulinkinga ne buvaayo nga bbaawe yali n'abakyala bala bali mukola ki bali mu kwegadanga twagala n'abali mu comment section batugambe olaba nze osanga bbaawo ng'ali ku ebyo oyinza mukola ki olaba nze otambuza voice note yange nekinyiiza just n'ogitambuza naye ate ekikolwa ekyomukwano ekyandibadde mu kisenge can you imagine muli luddawa naye muli mu office ekyasimwa munnange ekyasimwa sajja abadde atinonyanayakifu naye babaliridde abakazi so bannange kibawe ekyokuyiga omanyi ffe bannayuganda tukoppakopa nnyo bannange temukoppa embeera ze mulaba omukotoli ejini oyo kyeyakoze temukoppa ekintu ekyo mugenda kufa mugenda kufa bannange temukoppa bataata okulaba waneene yakola ekintu ekyewuunyisa yali segawa ennaku zino kati yasiramuka mumusiraamu ali musoma Quran simanga n'okusomesa eddiini kyetutamanyi nti noba biki oba bituufu yagenda n'akola
nakunganya abakazi alondemu omukazi gwakola ki gwayagala naye nga kigambibwa nti omuyimbi oyo alina problemu ziwaati mbu musezi anti kati olaba senga tosobola kukwata kintu kale tosobola kukwata bintu bibiri n'obigatta omulundi gumu. Gundi industry gye yalimu ey'obuyimbi yali afunanga kasente ekyo kimu n'agenda n'akola ekintu ekiri top of foolishness n'agatako ekyokuŋŋaanya abakazi mu kifo kimu bwe ojje weegendereze ekitonde ekikazi kye kikusera ate era kye kiyinza okusumulula mu kizibu kati bamusera abakyala be yakuŋŋaanya seba bamusera kati mutunule wajjali kasita yajja n'aleeta eyo program ebyo bwe yakoma yafunamu omukyala ne bagenda ne bakyala n'omukyala n'anoba kati gwe weegendereze abazze bagoberera music industry mugoberere Abudumulasi yalina abakazi nga bangi be yali atambula nabo. Oyo omukazi y'omuntu ayinza okujjayo oba y'omuntu ayinza okussa wansi. Naye Abudumulasi yali abalya sikale right now kati siri mu industry njirimu kitono saagala kumuyingira nnyo ekyo tukireke oba okitegera kale bali mikwano gye kale kye tuyita showbiz oba kale fan zali showbiz kankubuulire kyemanyiko naye sijja kwogera kansi omuyimbi wano yenna yeekuŋŋaanyirizaako abakazi oyo y'omuyimbi agenda okugwa ne sekugwa yenna ate mugwira ddala by the way sina bayimbi bokka omusajja yenna yeetanira abakazi ogenda kumaliriza ng'ogudde ekigwo nga tewali agenda kukuvuunula nze nkubuulira bw'oba oyagala okukola n'okufuna n'okubeera n'ensimbi z'ozirabeko bwesonyiwa ekibayita abakazi beera n'omukazi w'omu oba abakazi aba babiri stoppinga beerako obusolo bw'obusibira okitegedde naye togenda ng'obumaasa we batera okuba wakula sebo wakula ebinankani byo gy'okoma ogenda ng'ozinaalewa ogenda kuzaala abaana beeyongere obuvunaanyizibwa bweyongere omukyala togenda muzina buli kimu ssente zeetaagisa naye oba ogenze mu loojo olina okulekayo 5 ate n'omukyala omuwe emitwalo 5 oyo expenditure eba ekola ki eba yeeyongera mubeeko bwe musibira obunankani bwammwe obwo bwe muyita obuntu mubeeko bwe mukola ki bwe mubusibira okitegedde n'osanga omusajja ng'akyasinza obeera n'akasolo akampi naye nga taye akyasinza okukwana ekibuuzo bakozesa ki ngalo olulimi mufuneeko musibira obuntu bwammwe basebo mutuyambe temukoppa mpisa z'abeeya ewala kubanga Bannayuganda muyitiridde okukoppa bannaye mukoppa n'ebitaliiyo bannange bajja kikoppa naye bajja kubatta senga naye kambabuulire wano omuntu akutema akulinda n'ekiso kye bulungi nnyo akalamu nga kagenze wali eri so temwere kya buzibu olaba ekintu ky'obwenzi ekyo mu bantu batono nnyo abayinza okinenyeza omuntu nti yakikoze mu butamanya obusungu bubeera bungi nnyo naddala nga okwatidde mukazi wo mu bwenzi obusungu bubeera bungi nnyo lwaki ogamba omukazi naddala nga okwatidde omusajja mu bwenzi ati kati senga nze nga we nagambye nti ffe abasajja Medi wangi nda katono esowaani erina eri mbuka mmeka maama bampeereyo 5 bannaye temukoppa omusajja munnammwe kubanga ye alayika alina ekimuwaga already wuyo bamutadde mu kkomera naye alina right eyogera ate ayogera buli kimu kyonna kyonna kyakoze eki kyayagala wano mu Uganda wano bajja kubatema abantu ennaku zino obutto bungi gwe balya oli okukwata ejjambi ogikuyisaamu tekimutwalira wadde eddakiika kuba ajja kubalabalamu nga ne wanaayogera teri agenda muyamba social media y'ennaku zino eno gy'oyinza okuddukirako okwogera era mwogera ku kintu oli n'akikomyawo nina kye njagala okubuuza mu bakyala abo temulimu nko Munnayuganda mulabika temwabadde singa bamugyeyo naye wano abantu banne bali nalabye balungi nnyo mu Bannayuganda mulimu abakyala abalungi ennyo
tokkiriza na mubakyala na muggwanga lyo just mbuuza bubuuza beyabadde alidde walabye mulimu abatunulanga nenyinda eringa yabano bakizigo nnyo bali abaana babadde nakyo nedda naye yafunanga ebikazi ebirungi ekikulu abantu beyo tebalina birungo naye nga wano Uganda tubakubisa birungo naye kati abakugwa ku Munnayuganda wano bannange ndowooza yali agenda kulya akalokolo nakodina akalya n'agattako n'akaliraano n'akadda kuba omusajja ono naye wano oyinza okulya mukwano gw'omukulembeze kati ng'olya mukyala wa vice president w'e Uganda naye oli yali muwala wa Museveni gwoba okyali wa president waabwe yamulya ng'olya Natasha ng'olya Natasha omanyi ezo ziba mbooko ng'ate lwakiti omulya kyokka Natasha talina bwagazi ezo ziba mbooko Natasha talina bwagazi sebo kati abo bayaye abantu ababaagala sebo kati b'amaanyi bayima bama okimanyi nti nabo abaana bazinibwa badriver sisuubira kati Natasha nsobola okera ku makye nemukwatako mumalo nemugamba nti minisita gwe baalira mu ofiisi yali amuli ali driver nga talina nekyalina wadde niye mukubindu naye abantu nga kyalaba kyaliko takiraba abantu abanene nga batugira bubi nnyo bannaaye okitegeera abaana b'abagagga abaana b'abaloodi ababalya babigaali basikaali badriver bane badriver mwekolemu omulimu bannange muzaaleyo ku baana muzaale ku famire muzaale mu famire zino ala famire we wakubulula nze simulina tebamukweka nkuwa ebyafaayo bye omulabe naye balene bwe bannange kyekimu bye biri mu ggwanga Uganda omwavu tolina kyoyogera bwobeera omwavu sirika senga zaaka akubiddwa mu parliament eŋŋumi but sibitegedde bulungi oba obadde obirinako kayinki simanyi onalebo zaake simanyi nakumanya kuba omusajja yakubiddwa nnyo naye okubya yakwereetedde ekyaleero buzibu buvudde ku ye empisa 0 asiiwuseemuko ku mpisa ni NUP abantu ebaleze nnyo ate ne basukaawo obusungu bungi NUP ereze nnyo abantu ne basukaawo bannange obusungu bungi amalala mangi naye kyetugamba nti honorable zaake nze nga nz'omu mpagira NUP sigirinaako buzibu nabe nalemusi balinaako buzibu naye FDC balinaako buzibu naye bannange tukuume empisa zeetaagisa waliwo wezeetaagisiza kuba sympathies tuzaagala naye waliwo sympathies wezisukka ng'ate tetulina ngeri naffe abalabi nga mujja tukonfusinga nnyo so bannange tukendeeze sympathy eyo mu bantu so tukole ebintu ebyo ebijja okuleetera abantu gamba nti naye gundi ono w'amaanyi Pongo wandulu Kamana w'amaanyi zaake w'amaanyi so wetu tube nga tusobola okuba nga tukwatagana bulungi nnyo waliwo omukyala recently awo wiiki ewedde yayitako kuno ku mawulire nga apamira omwana ng'omwana naye tujja kusaba amateeka ga Uganda omukyalo oyo mumuteeke kalabba oba si kyo mumuliisa obubi bwe harasi soke nkubuulire amupame amumixinge mu musulo amulye nga yali amuliisa omwana wabe mumusige ne mu face abule ku perfume eweewo do you know okugira omwana nalaba tumuleke sokoleke katono nnyo nedda lindako ememe ntone ne vidiyo eyo saagimalayo wagiraba nagiraba saagimalayo noweyambula omwana wa munno n'omusita n'omupatapata kikyamala nalaba omukazi omukulu ng'oyo omukazi senga mbadde mukulembeze nga nze Museveni nendaba vidiyo eyo oyo omukazi yeetaaga kuteeka wali ku state square yawe n'omukuba magazini y'amasasi oyo omukazi naaba ekyokulabirako eri abakazi abalala bonna naye babadde bamukolerawo ekintu ekyobulabe there and then tebandirinze mbw ate kwewozaako simayo bannabadde nina ekikyamu simayo bannabadde erikooki banaye munsaasire ekyananga kiri innocent kirya omuto
omutobbebi atalina n'ekimu kyamanyi tena n'ekimu kyamanyi kisajja kyatubambinga kirya bakiwuusa bakyasanya abaana babannammwe kiki mwabaki mwina mitima gyaki egyo you know guys tuli mu Kampala oyo omukazi yandibadde yeetaga kuba masasi kalabba waliwo n'omulala gwendabye gwe bakuba omwana emigga atambula awenyegera agenda kusomera atambula awenyegera kitaawe bagenze omuteekako temusobola kunteekako ku mateeka kukuba mwana wange nina omugunjula omwana mugunjula n'okutuuka ku ssebo nga tasobola nakutambula atambula awenyegera ensisi gyagimalawo nga nzitanzite naye waliwo ekintu kyolaba ekyobusiru ng'ekintu ekyobusiru ekyo nga omuntu eyakikoze kale oba omukyala oyo olaba ekintu kye twandibadde tukola oyo omukazi yandibadde atemebwako omukono gumu n'okugulu kumu abakulembeze poliisi mwandireseeko leero abatuuza amateeka ne bagatwalira mu ngalo oyo omukyala abadde afa oba okumulisa pupu we n'awulira engeri gyekiwulikikamu like test kijanaafuna oba naye ne tumutwala mu ttooyi netemuka katandika okulya owaabane yabadde aguddeyo oyo omukazi yali yetagatemako mukono gumuwe guti n'omutemako omukono n'oguteeka wali eri n'omutulugunya bala nawe wetu tewetuli mulako kubiriniya baija kyapasaka kandi bannange ate nga timwerayira basese 2012 tusange bawali nyanama opposite Beko supermarket gwe nayagala okugobera ku bya passport ate bye tubikukolerako ddala bulungi nnyo basese 2012 gwe yabulwako ndaga muntu yo ebyo bintu tubikukolerako ddala bulungi nnyo naawe ayagala passport ayagala smart driving permit bikoze bitya ayagala smart death certificate ayagala birth certificate ebyo nabyo tubikugoberako ddala bulungi nnyo ensonga ne ziba nga zitambula bulungi nnyo so Mabirizi Products Limited tuli nearby church ya Pastor Kakande ate wamu ne ku Freeman Building nawo tulinawo branch yaffe so gwatayagadde kutuuka eno Mulago osobola okutuuka mu kibuga Kampala n'okuba ku namba eziri ku squeeze back eyo tulada mu video enaddako mbeere bulungi mweraba babireete ssebo wanji babireete